tekajja kukola temuyinza kwegatta bantu mukaaga ne mwewe erinnya eddene bweri tyombusikisikiira muli bate mu mukaaga ate oluyimba ne lugaana okutamula lwakuba tetuyinza dduwa abaana olwataito kucakala nakkubwa abaana ate bakubwa batya anti era kyekyo byenjagala okulaba ate music we nkyamujjukira si kyamujjukira naye buli walaga bw'ati ng'eno kijjawo ekiti ne kikkirirawe ba nga ewe maama kyusaamu I like it when Rema is twerking. Yes, avuka wano for so long a time. Badde batumanyirira mbu tuli nnyo hambo, Rema ali nnyo hambo. Omwana yabalaga bwaguuga. Yes, oba yakagula akabina mwogere kye mwogera nze ndi tiimu Rema. Bansindika kiripo eyo kane ngambe birala byonna mutwale twala. This is the center of attraction. Rema nakyuse ndulu we can't remember any other song gye yakuba tetuyinza bijjukira. We still have the clip in our phones. Sobola okukitegeera obusungu bwa Gunter bwe buva nti mwabange mwennyini nemundeka ne munsuubiza kasukaali ate ne mutakaleeta. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ministry ya agriculture mumuyita agriculture kyonna yagenda maaso n'okubanga eyingiza embuzi 71 mu Uganda wabula buli mbuzi yagigula obukadde 7 bweddu. Ekyo kyazuuliddwa okusinziira kakiiko akabalirira mu parliament era twebaza embuzi simanyi oba zaali zenkana nte oba embuzi zaali zenkana njovu wabula buli mbuzi yagula obukadde 7 bweddu. Tusiima mwebale nnyo mwebale ddala nga sinabakuwa mugenyi wange njagala kutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School alino lisangibwa Buwama ku ly'Ekatebo. Tugamba nti osasula $65 zokka nga school fees etaamu lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7. Omuzadde lowooza okutwalayo omwana olw'omusingi ogusaanidde. Omukulu buuza ku bantu tugambe ebigambo. Mbalamusizza nnyo nsanyuse nnyo okubeerako wano natte lunaku lulungi. Amanya gange nze Benito nga bulijjo. Tulina omukulu Benito erya Mussolini yaligaana omu oba obulala. So akale mumbeeremu oba endala mukwano gwange kyenjagala in fact okutandika nalabyeko mwana mulenzi Gunter bw'oba ojjukira bulungi baali bagenda maaso n'okubanga bamukwatira ebuwalabu. Ensonga zaalimu kulwana bintu bwe bityo bapromota tebakwatagana gye bakkiranga musajja wattu ye culprit asooka okakana nga bamuyingiza kuwanda waddakaawo we bamufulumya ate ne bamugaana okufuluma ki eggwanga eyo gye yali paka we bagenze maaso n'okubanga bisootingibwa. Wakati nga bigenda maaso omukulu Eddy Kenzo omusuuza wamu ne Federation bafulumya ekiwandiiko ne balaga nti ono Gunter tuli naye. Ono Gunter waatafuluma naffe tetujja kufuna mirembe. Then later Gunter we yakomewo yagambye abo balimba tebalina kye banyamba. Gunter yagambye nti Eddy Kenzo wansisinkanye aŋŋambye wakomyewo nembuuza president wa Federation y'abayimbi abuuza atya nze omuyimbi eyali mu buzibu nti wakomyewo nga tamanyi nangeri gye nakoze eki gye nakomeraga eno Federation kawaani tebalina kye banyamba simanyi kye baliwo kuyamba muyimbi. First of all eno ensonga yali personal nnyo. Yali personal nnyo. Mwesanze eyo mu bubaala ne mulwana bivulu mulwanye teetaaga nnyo Federation ebiyingiremu. Naye nga bwe kiba kituufu nti Federation yawandiika. Federation butuufu yawandiika. Eddy Kenzo yali agambye nti agenda contacting oba ambassador balabe engeri Gunter gy'avaayo. Ate omukulembeze wa Federation n'ovaayo n'ogamba nti mukulu wakomawo dda. Bwe basinkanye oyo awo mbeera sikutegeera Kenzo. Awo mbeera simutegeera. So Gunter ye mutuufu. Kubanga omuntu yenna bw'osuubiza olina okutuukiriza.
tomala gasuubiza ate n'ovaayo ng'olinga ati omanyi n'eggwanga lyagala nnyo ebintu bya limelight baagala nnyo okubeera mu butaala oyo bamanye nti wendi bampanike bayambira nnyo mu kamera babeerawo buli kaseera babeereko erinnya lye erivuga okitegeera ndowooza ne federation kye yaliko balowoozesa abantu nti bakola nnyo ate kati tulina federation nnyingi era nalabeko abantu nga babuuza Gunter nti are you a part of this federation mwoli balyoke bakutaase nenga alina kubeera mu federation mbadde manyi abayimbi bonna olina ngamba okuyamba okujjayo olina okubeera mu federation you must be an affiliate nemanya nti Gunter a direct affiliate nemanya nti Gunter yali alina okubwa emiggo kubanga eno taliyo mu federation ya gundi waliwo eya Sindi ate neno federation ya Kenzo taliyo nemanya nti ali mu makati awo so ensonga yabadde nnyo personal nnyo yes naye nsobola okukitegeera obusungu bwa Gunter bwe buva nti mwabange mwennyini ne munsuubiza kasukaali ate ne mutakaleeta ekyo kyayogerako bwabanga bateekayo ekiwandiiko then bakola kibi nnyo era omwana we tayinza kubeerabira enkwe ze balina Eddy Kenzo took action mu ngeri bwetyo era buli omu nalowooza nti kino kiwedde nedda bakozeemu kibi nnyo and I do understand where his frustration comes from and anger and agitation kubanga bamusuubiza ate ne batatuukiriza ate n'entalo za federation zikyagenda mu maaso ntera nnyo bawulira babeereyo ku maradio eno tiimu esika n'eno tiimu esika bano bagamba fe abalina amateeka agasinga amaanyi bano bagamba fe tukirinawo kiri original ono abalimba president weno takola oweri yasinga ne wano ne bazza omuliro weno yasinga okiraba ekintu ekyo so bwabanga bonna they are fighting towards the same goal sirowooza nga bandibadde balinamu bino okay okubeera ne federation enyingi kiri okay it's more like a government nga balina gundi nyingi ministries nyingi as long as zipointinga to the same thing okitegeera naye ate bwe badda mu kulwanalwana obuntu oba cheap popularity baagala nnyo cheap popularity kyobola babuukira nnyo ensonga buli ebeeramu omuyimbi buli federation eyagala esika omuyimbi oyo ajje kati bwe balaba ono bamukubya eccupa ne badduka baagala bye balina okusookawo ono agize bw'ati ono yafiiriddwa ono ku mmere ono ku lumbe fe abagenda okwogera ne baesimatinga awo president waffe alina okwogera naye ne bagamba owaffe yalina oyitawo no so Gunter mutuufu Gunter mutuufu mwakola kibi nnyo bannammwe okusuubiza ne mutatuukiriza yes ekyo kyenyinza okukyogera okay kati Gunter wabanga ranting obanga agenda maaso n'okuba nti akola okwemulugunya kuno nakuli kuba ate kati yeye yabadde mu kintu direct ddala kiba kiraga nti federation tetuukiriza buvunaanyizibwa bwayo oba bagibanja kingi yes buntu butono nnyo obuga n'otunanoga bw'olaba omuntu ono atulimbira ku kantu kano akatono abazungu we batera okkibuuza ku beesimbyewo omukazi we yamudivosinga omwana we tava ku kayaga gw'oyagala okulembera eggwanga olaba famire obufamire ey'abaana ababiri ekulemye n'omukyalo omu tukwase eggwanga lyonna ddamba olikulembere kale baba basobola okulimba ku kantu kano ne basiba ekya Bobi Wine kiri kye yayimbako ekiwani biki ebirala ebiri eyo balabika batulimba n'otulimba baliyo lwakasente yes signs and symptoms ozirabiranga wala wano waliwo obuzibu bw'olaba bagamba nti twayambye bantu bangi nnyo tubawulidde ku covid oyo yatulaga abantu n'abasindikidde ensawo eri ne bagamba tebanatusindikirayo yadde akaveera kulimba yes so kireetamu omanyi tuyinza n'okugamba nti oba side eri more powerful than this side ekiwuma sinnakyogerako naye kyembadde njagala okugamba kubanga ye nga yesindi tomulaba nnyo mu butaala ekibiina kye tokiraba nnyo mu butaala mbu bali awo mu situations obo tuyambe ono enkoko ze bazimubyeko era nabo tebatekinga action siina gye ndaba eri on record
ezensonga nga we ngambi zaali personal nnyo but ate yali agenze ku performance yali agenze ku performance bw'aba agenze ku performance kiva mu personal federation yali agenda bawaayo mmeka ku kasente waliwo akasente ke bawaayo ate kubawa izi person bamuyita ku performance ye ne batategeeragana n'abantu abayi federation eriwo ku streamlining bintu bikwatagana na performances n'enneeyisa z'abayimbi n'ebintu ebigwa era federation soza nga ali etegedde nti yagenda performinga but later yategeera nti later yategeera nga bamukutte awo ne balyoka badduka emisinde tebakitegeera kubanga tebakiriko kubanga federation soza nga buli lino eggwanga teriri streamlined bulungi entertainment industry soza nga omuyimbi waliwo wa registering oba ku federation n'agamba nti bannange nfulumamu ngenda mu America ninayo tour ngenda South Africa n'ofuluma mufulumi n'ogenda okiraba ekintu ekyo so omuntu nga atali about looking for fame okubuukira buli kamu tewotacyogerako era bw'abanga sindi teyakyogerako it is okay bw'aba federation ye teyakyogerako it is very okay it was a personal thing yadde nga kyali ku music yes yali singa kyagenda bulungi ate yandibadde abawaayo kasente era yandibadde asanyuka nti nalidde akasente kange naye ensonga lwaki biniga nti ayogera bw'atyo tebyagenda bulungi. He's a frustrated man. Bamukuba empya eyo ne bamuteeka mu kkomera ate tofuluma ettooke lye Uganda liwooma n'abeera eyo ndowooza ku bi hot dogs na biki obusungu kati bwalina bungi nnyo ku Kenzo yadde balina kolabu toyinza kuddamu labagana abo abaana yamulimba kati this was a personal thing. Naye nga side ya Kenzo kino nkikugamba baagala nnyo obutaalo obwo nze mbawuliriza nnyo ku programu nyingi nga babakyazanga boogera buli kaseera Kenzo beewaanawaana eyo ebintu ebitali buli kasonga baagala bakabuukire baagala kulaga nti be baliwo ennyo yes so Biniganta nze mutuufu Biniganta mutuufu nnyo kyeyayogedde ku babanga baakola ekiwandiika ate ne batatuukiriza. All right, thank you. Away from that, but still talking about music, weekend gye tuli mu kuzingako abaana bawala abeeyise ba 6 killers bafulumiza akayimba kayitibwa kucakala nakubwa 6 killers. We talk about Nina Rose, tuinamu Zafarani, tuinamu Nando Love, nigwe nerabidde. There are 6. Rachel Ray ali ku tiimu eyo nani gwe sifunye ababiri munanso amanya ganziruseeko bakubye akayimba Nina Rose in fact ye yawandiisa akayimba ako nalaba byatandika na Primo okuyomba okw'amaanyi ngagamba nti beekutte wamu mukaaga naye ekiyimba tekinyumaamu yadde nti just 6 people batudde wamu okukola rubbish. But what's wrong with the song? So waliwo kye njagala okukonfamingayo kimu in a permanent combination oba bazze just on a few projects. I asked myself the same question because kubanga balina n'erinnya Base 6 killers but nendowooza anti they are doing the locomotives thing bw'ojjukira locomotives they think they did some time back but wojjukira oluyimba lwa locomotives bayita the locomotives and I think maybe they want to emulate that. ndowooza eri yali title ya locomotive naye bo tebalina title tebayita the locomotives bakola whistle song nga bayita the locomotives if you remember very well kwaliko Reddy and Weasel Viboyo those guys no Keko what bayita the locomotives lyali erinnya and the song was the whistle song. If you remember kati nze ndowooza nti 6 killers eyinza oba yaze mu mbeera bweto olw'ensonga Zafarani is affiliated to Swangs. Nina Rose has a management. Nando Love also has a management. Buli omu alina management. Sisuubira nti Jeff Chiwa just yabateese wamu kukolayo bu projects obumu awo kubanga ye Jeff Chiwa kano ka Jeff Chiwa oluyimba luli kiddish luyimba lw'abaana bato wawulirako ennyimba za ABC bw'abanga Nina Rose yaluwandiise I don't doubt omwana oyo yawandiisa oluyimba olwo badde sikimanyi webali nnyo kikonfaminga ekirungi obadde mu kamera Nina Rose gwe wawandiika oluyimba kati nkitegedde oluyimba lwa kito nnyo era nze olwaluwuliriza ne ngamba nze singa nze Jeff Chiwa nandikutte abaana bange bano abato bano ba Kidi kuliko ani ono Kidi ani ono bamuyita ani
nedda tenge yandibadde mungazi n'amazina naye ero oluyimba teluyinza namukyamula. Waliwo bano abaana abayimbi abato babayita bani abo abayimbi abo abato abo waliwo ne karapa kana akarapi nga kano ke baali bakabbako senta awo miliyoni 5 ez'ekivu. Gundi Felista oluyimba nandiruwadde Felista. Yes, this is a very good song for Felista plus Fresh Kid. Waliwo bwana bungi awo bukuba masaka wa buyimba. This is a kiddish song. Muleka kunyiga kyekyo omanyiri ne gwanga lyagala nnyo sympathy. What makes the song sound kiddish? It is a kiddish song. According to you. Lwakwande tuyinza dduwa abaana olwa title kucakala nakubwa abaana ate bakubwa batya. But this is a kiddish song. Osobola tuteekamu ne locomotive lw'oyogeddeko. Lyrical maturity. Wawulira ddala abasajja nga bakulu mu myaka n'ennyimba ya kikulu. Jeniero vasi ye. Teekako eyamuze kaluyiya. Oteekeko abalala bangi awo betubala. Atoddeyo n'emabega bakola Mr. DJ song. Can you compare this lullaby, ABC lullaby? This sort of lullaby. Yes, katife katukyogere katukubire ddala. Mulembe gwa kuba. Tulina lino eggwanga tulina okukubira ddala bakimanye nti kyekyo ekituufu. The song is kiddish. Kiddish bakazi bakulu mu myaka naye akayimba katono kalinga katonyeze. Yes, I'm not surprised. Since gwakyogedde nti bundi ye yaluwani. Yeah, Nina Rose. Yes, lwakuba nti Prima. She's brutal. Akubira ddala ku nnyama nze nsooka n'enkuweeweta n'enkwasa oluyi. Naye ye Prima akubira ddala ku nnyama. Chola you are attacking the girl, but yabadde agala bagamba nti akayimba tekajja kukola. Temuyinza kwegatta abantu mukaaga ne mwewe erinnya eddene bweri tyombusikisikiira muli bate mu mukaaga ate oluyimba ne lugaana okutamula. Teruyinza oluyimba nze I believe, I've always believed Jeff Chiwa y'omu ku bamaneja abakyasinze mu ggwanga lino. Y'omu asobola okutwala omuyimbi. And he has a musical ear. Yes, Alina, but now I can believe Moze Radio. Yes, kati now I can confirm Moze Radio's statement. Which one? Nti Jeff Chiwa siye yatwala ba Good Life globally. Siye yabafuula international, it was Moze's music. Mbulira y'abayimbi batano aba Jeff Chiwa nga the global success apart from Moze. And leave alone being global. Locally, he's a good guy. He's a god. Yes. Greatest of all time. Naye nze Jeff Chiwa mwagala nnyo ku international market. Njagala omusajja oyo akuba ekintu kuba he has the potential. Naffe tukimanyi he has the potential. Toyinza kuva ku Moze ate n'odda mabega nga yo sponsoring a kiddish song. This is a kiddish song. Nze siyinza dduwuliriza mulundi gwakubiri. Waliwo ennyimba ezo z'owestinga n'owestinga data wo wa 4MBs n'onyiga delete. Muleeta olulala kati tulinza 6 killers efulumye olulala. 108 wabawulira aba Navio. Yeah, 108. Africa. Hands across the world. Africa, It's the same concept. Now abasajja bakulu balina ebiravu naye nga music No, you want to tell me why 18 wasn't a good project? It is a good project naye kyenkugamba nti concept balina yemu n'eyaba Jeff Chiwa bringing different artists together. Lwakuba bano akayimba ka chati bali oluyimba lwali luzito. Kayimba ka chati nakawuliriza nga akayimba. What exactly? I can't even remember a verse. What exactly did you want from the 6 killers? 6 killers. Nabagamba waliwo amanya gotalina kwetuuma ng'oli munafu gravity omutujju ate okaabira mu kamera. Omutujju takaaba nze ndabye ku batujju wali olabeka abatujju omwana oyo yakaabira mu kamera lumu. Kati 6 killers mulina okuba kiri kibalulo. 6 killers bafulumiza wiso song. Luyimba luzito. I can go ahead and listen to that song 100 times. Name forwarding and for kanonye party ya Moze. What was the main problem? The beat, the lyrics, the order, arrangement. Okuwanika kwa buzeemu ate abakyala bonna balinga abalina amaloboozi geegamu gwe tobawulira tuleme kulaba video tukube audio giwulira. It sounded like it was one artist. Yes, Rachel Ray yagezezaako okubeera separate olw'okuba yaalimu ako ka rap okitegeera akantu ako kayimba kabadde kanafu ku Jeff Chiwa naye kye mbadde ngamba nti now I can confirm Moze's statement nti Jeff Chiwa si ye yabafuula international
be bafuula Jeff Chiwa International. Don't attack Jeff Chiwa I'm not attacking him. Because of a project that you deem went wrong. Omwana osinza mu attacking. I love Jeff Chiwa. Oyo omwana alina potential wagirabye. Oyo omwana alina potential. Tubale ba Kabako. Kabako talinya ku stage netagwa wansi emenyeka. Oyina giteekamu emitayimbwa nga 8. Era atera no yita. Kabako Shiba. Ne bwe bangumu ayitamu. Project of Jeff Chiwa. Bonna bazito. Moze radio. Ani ono kana ka Pinky. Jeff Chiwa. Oyo omwana amanyi music. Asobola okugenda ebifo. But I want Jeff Chiwa on the level of Nigerians. Alina kubeera ku international market. Nga wateeka mu luyimba sente. Oluliro oluyimba nogamba wow. Lwero oluyimba. Atonyiza teeka mu kayimba kana akawaanikiddwa ono omukyalo omuwanvu omulungi. Yabadde alina okwata akayimba nga keeko. Tulina abawandiisi bangi abalungi. Jamie Kalicha. Yep. Ani omulala omuwandiisi omulungi. Nisi Henry. Yes. Kati oli bana abaana bamanyira nnyo bagulira ennyimba ne bayimba ba Nina Rose. Oteekamu kuba gwe manager n'ogula ennyimba. Ne Jeff Chiwa ennyimba azigula nnyo. Kano kaaganye. Era tulinze project ne walufulumye encha tujja kuba tetukyalwagala. Twagala lulala ncha. Bafulumye olulala encha Jeff Chiwa fulumye oluyimba olulala. 6 killers tetunnabalabanga we bali abatemu omukaaga. These are not killers. But so you want to tell me that according production yabuzeemu. Gwe yali ayogera ku nti wana akola ki? Mastering. Kati nawuliza oluyimba ne manya nti kirabika nkubire kaani abasidi essimu mugambe leeta omusajja mastering oluyimba luno. Yes, mujja kunyiiga oli tiimu gundi Nina Rose oli tiimu mpozi lwekyo mujja kunyiigira. But I'm not there to massage you. I'm not there to massage you. Ntaniko ba weweetamba sigo obuzigo bwembaliisa ku kanyeebwa. No. I say it the way it is. Oluyimba lwaganye. Kati goba Nina Rose oli fani wa Nina Rose mpozi lwekyo waliwo kana akakyala akalungi akapya Zafarani. Oluyimba lwaganye. Tulinda lulala ncha mu lufulumye encha lujja kukola. Luno lwaganye. Bakyuse pen. Bakyuse pen. 6 killers bwe lubanga luyimba lwokale mugenda okukola muwedde. Tujja beera birira mwagenze dda. No, everyone has a solo career that they are. Yes, naye bano omukaaga abatemu omukaaga tujja beera bira. Teri kye baakoze. Wiso songo gomanyi wiso songo? Lete nyimba zonna eza group Swangiz Avenue zeeko. Ate nga nona akimanyi ani? Jeff Chiwa has worked with Swangiz Avenue for a very long time. Yeah. Yes. Achimanyi Locomotive is a good song. Mr. DJ. A very good song. Simanyi yawaandikanga nyimba zino naye engeri gyali nti Moze yaziriko. Moze teyakkirizanga kola kolabo naye ate nowaandika oluyimba ye yaluwaandika. Yes. Kati okuva Mozero yagenda. 6 killers bapapamu oba project baji take a speed. They are very good musicians with good potential. The project is not good. The project is kiddish. Balete gundi Felicita da superstar yandikute Fresh Kid ne Fresh Daddy. Fresh Daddy ayimba bulala bayo bobwekyane kito ye yandigenze mu bakulu. Sebo Fresh Daddy yadde tata ayimba buyimba bwa kito yandibadde kweno project. Sebo yayimba abantu okwekyawa. Ani yaleetawo abantu okwekyawa. Nagamba abantu bakyawa lema nakola ki. Fresh Daddy nkubuuzizaako. So away from that, twali wano week ewedde tugenda ovano ng'enkeera twalina okuba n'ekivulu kya Naabawanuka Lydia Jasmina mwana muwala ya staginga her first show eyali successful. Ekigambo successful kiba kizito omuko kikozesa naddala ku bivulu kale eyatambula obulungi nga bwe yali etegekeddwa ebisigadde tosobola manya kuba tobaayo ku box office wali okusinziira ku observation yo the whole show Lydia Jasmine, the performance, the attires, name it all. It was a good show.
sirowooza nga abadde alinayo oluyimba olupya lwe yakoleddeko show omanya Abannayuganda osooka n'okuba akayimba first born ataddibwako simanyi ye yakayimba obadde omayikako kayimba kalungi Lydia Jasmine nsonyiwa obutamanya nti kayimba kako kayimba kalungi. The show was nice. The show was nice. Abantu babaddeyo bangi nnyo. Bantu banyumiddwa. But the highlight of the show kati wano wetugenda Lydia Jasmine and team mpozi babayita batya ba team Lydia Jasmine taina team alina aina yes team Lydia Jasmine ene yinza okubanga si video hiyo baba Ero Jazz baina we beita the Ero Jazz yes ngenda kwogera ebintu ebimu munyige naye nze ndiwo kwogera mazima. The highlight of the show wasn't Lydia Jasmine. See yet yabadde Lydia Jasmine. It was old school artists. You see, you know? Yes. Lydia Jasmine mwano nkuwa but that was a good selection at the end of the day. Yes. Abaana bana abapya tubadde tubagamba temulina nnyimba nga mukadde bajja. Nga muwakana. Lydia Jasmine wakomyawo abo bennyini omwaka abakadde befumulya ku stage. Yes. Mubadde muli awo mbyogera ne mugamba abayimbi abapya temulina nnyimba. Nedda. Buli lw'okuba oluyimba nga terusuuka nnyindo wano. Owedde. Yes. Yaleese chance na Lubega. Yes. Ushambada. Kino ekikazi ekyebiisa ebinene ebirungi Mary Butter. Gundi Sophie Nantongo Black Beauty tabulichinga. Oyo yabakuba. Mulowooza okubulichinga kwe kuyimba ne mwekuba kuba kopagala ne kyapambalasi. Yabakuba bayenga alige yazabe tegekedde. Sophie. Naleta ni Henry Tigan. Yeah. Ani omulala. Old school. Ani omulala gwe yalese? I don't remember very well. Abasinga okongwa. Sophie Nantongo oyo ne Nalubega. Yes. Natunula Sophie Nantongo. Shamba that. Natunula Sophie Nantongo ne ngamba. Yes. Ono yazze kola statement ku show ya. Akalulu. Eddoboozi lyeryo. Ennyimba ze baliko za myaka gyadda zibasinga n'obukulu 50 years from now tega akamaso okuli akanyeebwa Sophie tayinza kuvaawo. Henry Tigani ataddewa adda atya mu kyalo ate nga takyafuna nabuuza ekibuuzo abaana abo tebannanziramu ne mbagamba abayimbi bammwe abato be muwaana bwe bawummula kati sijja boogera manya mujja kunyiigira bwe bawummula bati bayimbi bakabe tuyinza oteeka ku listi ya tugende mu kikadde babale balabata no kimayiri lupaza ayinza tukuba ekikadde tayinza kikuba sonyiwa liri puzzle toyinza genda ku listi ya ate nga Sweet Kid wali nego manye ekikadde nga kabako yazo tukuba ekikadde kabako tajja kuba kikadde kabako just amanyi kuyugumya stage za family nego just imagine kali nga tukuje tuli myaka nsabu ne tugenda mu kikadde kabako najja ngagenda tusabula paka ko ate nga bangoni bali wampozi nabagamba ng'oyagala ogenda ku listi y'ekikadde ng'oli muto mu kuyimba abakadde bano olina aloga baloge bafe bagwewo yes kubanga tukwata listi bwetuti Lugana Sophie Nantongo, Mariam Ndagire, Afrigo Band, Bala, Sweet Kid, tutegeko omulala ngoni. Eyayimbe Mike Yazigidi. Yes, Mike Yazigidi. Awono afadhali nkuloga agenda wa ku list. Lete embuzi tukuwente. Omulabe eyo mu myaka 5 mu maaso. Embuzi zakutudde nga bazituletedde. Sirabanga mweri mugumba. Kuba tunoonya wetu kuteeka lero tumuteeke waawo tuba tukyanoonya bwetu tuga Sophie Gombya ne Sam Gombya bateekaawo yes oyo the highlight of the show ne Kididi ayinza tukuba ekikadde Kididi yayimba ki please yayimba mpaayo oluyimba olumu yayimba nze nkugambye abaana bali eyo ate Fred Sebatatu mujja ku listi eyayimba ekirwadde mu mutwe kiweewa yayimbira ku kagaali mu kikadde naye ng'endulu teziggwayo ali ku kagaali okugulu kwali kulwadde ate kiweewa tumusuule tuteekewo ne yayimba muleete nte tukuweemu embuzi omwana oyo tayinza genda ku list. The highlight of the show wasn't Lydia Jasmine.
nze I give her some props okuleeta abakadde baffe. But she deserves a lot of credit. Awo ya ne watandise balala awo mukubira n'obugane nga Lydia Jasmine ekyo kyewakola kituufu nnyo ne waakomyawo bano bennyini ennyimba ezo tezikaddiwa. Yes, walabe kibijjigiri Omumanyi. walabe kibijjigiri nali simanyi kibijjigiri amanyi n'okuzina omwana oyo azina muveeko. Allahu Akbar. Lukoba ku lukoba muddeyo mulabe video za Prince eyatufaako Kafeero. Ng'abaana abo batuuza ebisaawe wankulukukuwa ne bakuba lukoba ku lukoba Non-stop. lukoba ku lukoba. Kati ninsanura atubuulire ne Eddy Kenzo baali bajeregaani fire bongole lutaaya ti ennyimba ze gy'asobola okuba yaziyimbira Sweden. Eddy Kenzo asobola okuyimira ku stage yemu n'ekibijjigiri. Negwe omanyi. Mutubuulire. Nabayo. Negwe omanyi ekyali e Sweden. Like, have you listened? You always listen to Maddox. Yes. Ennyimba bazifulumyanga batya. Ninsenure kati tubuulire nalabye kibijjigiri n'engamba ninsenure wajerega fire bongole lutaaya. Can you stand on the same stage with kibijjigiri? Oluyimba lwe lumu lwa dakiika 10 kibijjigiri. Lujjawo obuyimba bwa ninsenure nga bwa dakiika 3 kitundu ennyimba 12. Yes, sigaba balance. Luyimba lwa kibijjigiri. Sikuwa okwagala mukomusibe. N'olukono osimba. Now is the time tubabuuze abato mubadde mutujerega bawala mmwe. Can you stand on the same stage with Sophia Gombya Nantongo Mariam Ndagire? Osobola okuyimirira nabo babaleete oleeta obuyimba bwo bwonna billboard nakutimba ku bipande. Nedda sebo. Ate nze nazze kuba kati ate oyagala sazaamu statement zange nzazoogedde toteekawo disikireyima. I'm the one akyogedde ate nga nabo bakimanyi kituufu. Bipande is a good song. Naye is it 50 years from now? It's a beautiful jam. Beautiful song. Ze nduwuliza kipande nenga omwana yakuba ekigoma naye Sophie Gombya olulinnya bw'ati ku stage n'akatebe nvaako ku ntende nga kansooke mpuliriza omwana byayimba naddayo eri emabega binyuma yotugamba nti kuba binyuma emirundi 10. Okimanyi tino Sophie Nantongo yawangulako artist of the year. Yes. Kaali kayimba ki? There's a song I've seen awards ezo zaali zikuba ezo yakuba akayimba. Bawangudde award nyingi abaana abo. Just mutuyisaamu maaso obwana buno budda mu kamera ne butandika okutuyisaamu amaaso olw'okuba twambala nnyo gomesi n'ebiwanvu mutukunamire isoke mutulage embala kaso mutukunamira ate kyekyo kye batulaga. Yes. Sophie Gombya amulabye nga akunama naye enduulu waziwulidde. Yes. Oye music abaana bano the only option they have. Lydia Jasmine n'abalala abo abato be muwaana balina okufulumya oluyimba buli lunaku oba buli wiiki bakikole mu ngeri ya moze. Kati Shiba alina okuba nga she takes care of herself. Tanywanywa nnyo alinga Museveni tagenda nnyo mu bugundi alina security emala. Shiba talina kulwala. Amale myezi 3 nga tafulumya luyimba olabe we tugenda okwogera. Yagudde. Ge mazima timu mpozi babayita bani Shibaholics mujja kunyiga ge mazima Juliano omanya afulumya oluyimba buli mwaka amala myaka 5 nga tafulumya. Tumanyi n'okumwegayirira maama otuwadde akalala amundeke nadda mu birala omusanga mu motoka talina security atudde ali ku bbaala wali omusanga ali mu ka restaurant ali ku saloon. Oluyimba afulumya luyimba lumu luvannyuma lwa myaka 5. Tetujja mubanja naye bana abalala tubabanja Jamalu waswa tumubanja omusingo okuba olukoba ku lukoba ku rhymes and whatever yaswangiza roast and rhymes. Yes, the highlight of the show it was in Lydia Jasmine. I'm coming to Lydia Jasmine mujja kunyigira mugendako naye nze nalabye old schoolers nemanya nti this is the highlight. In fact Lydia Jasmine ne wandigambye nti baba ekivulu balina okukiggalawo nze nyimbe enveewo kyandikoze kubamba labyeko bangi mu comedy
oli alifane nnyo asesa nnyo mwenyini sho n'agamba nze kangende yeshagi ggale it is amasanyu g'abantu ayagala kusanyusa bantu newe yandigambye nti bannange najja ku stage n'agamba naye mbadde njagala bano bakadde baffe babasembayo wandiwulidde enduulu ekibulu twandikikubye ku kibijjigiri n'akuba olukoba lwe lukoba ku lukoba enduulu nga tezitanga kati olaba kibijjigiri walitegeka ekiki alisembayo okuyimba okitegedde saagala otosukka ennyo walitegeka kyeye aliyimba abaana abo kati batulya aliggalawo timu Lydia Jasmine kati omwana ono oba yani oba akyoge lwaki atubeerako nnyo the show was nice I'm not refuting that the show was nice lwakuba sometimes abayimbi abakazi mukisussa the other time we didn't talk about Rema's show apologies yes mukisussa omwana oyo yakwata ekitanda double bed mazongo tani yaluyimba Dr. Hildeman kati honorable yes yakwata ekitanda n'akireeta ku stage ne babeerako ne dokita bwe beekola obusolosolo nga baagala tulaga bye bakola mu kisenge Rema oluusi mukisussa ate Rema omwana oyo n'okujanjawaza bwawuuba omusajja onaamutukuba abantu baleeta ekitanda ku stage nga tulaba bwe tuti do these people have stage managers and directors? Yes, they do, and they are not doing a very good job. They are not. Toyinza kuleeta double bed mazongo tenemutuula kuli bwe mwebakako tuli ku stage ensi yonna eraba twakanula nakyo baagala tulaga kibano nkati mwali mukanula ki nga tukanula nga mwagala kulaba bwaweweeta ku bulevu bwa dokita bwamukubakuba mu kawalaata bwati bwe adde eno bwadde eri buddimpa obunyirira ebiiso kinyirira naye ekitanda tekyakola Lydia Jasmine yatuleetedde entebe ennamba ndowooza yalaba vidiyo naleesa kitanda mundeetere sofa set yabadde waawo ku stage tewagirabye Lydia Jasmine yakkirira ne bukando ate n'ayamba nzija nno ku kando nzija ku kando olinza okuntabulira wano yes nzija ku kando n'ayambala suuti y'aba mermaid ozimanyi muntu kyennyanja muntu mpuuta muntu semutundu enaabeera muntu eno wansi semutundu kati omuntu n'abeera awo ng'ali uncomfortable omanyi kino ba artist mukiyigire ku nze oba ku sheeno togezanga n'oyambala ebintu nga bitakinga your confidence away from your performance kwegamba performance ekisingira ddala obukulu era muddeyo mulabe documenti za Michael Jackson na biki tayinza okujja buzinagula lugoye olw'okuba olumuguzizza olw'okuba oteeseeko obuyinja bwa Diamond 400 lunyirira babeera bachekinga ebintu bingi what is the flexibility because I'm going to perform yes ngenda kasuka okugulu kwange waggulu kyola tulina abayimbi bangi akasuka okugulu empale pya ate n'alyoka agira bwati mubalabye nnyo bu video gye buli why bubagenda bugenzi with the beauty kati agenze n'ekyennyanja akyambadde abantu abamu bannayuganda tebamanyi what is this costume ate omwana afuuse ekyennyanja ate ekyennyanja kirimu olwa green do we have those byennyanja here Lydia Jasmine zimermaid abantu tebabimanyi nnyo byabazungu eri mwagala nnyo okoppa ebintu n'abeera kulinga obugulu abugize bwati tali nnyo comfortable n'abeeraawo ali ku sofa set ennene yakula neewola abantu bwe batunula kiki ekyo bwabuuza neiba kiki ekyo mpuuta ate nga muntu yayimba please beera n'ekintu nga kiri comfortable. Now we can talk about comfort when it comes to candles. Kati nzize ku kando walabye kando wazirabye nalaba kando wazirabye walabye kiki ekyakujjidde mu bwongo kande nkumuliitu naziraba buulira abantu kiki ekyakujjidde mu bwongo tobatya tebagenda kukola tewakye bayinza kukola kati kando weetonya ku muyimbi kati olabako koyogedde it is a psychological thing bayimbi batono nnyo abakategeera kando tezaabadde za ddala tezabaddeko omuliro naye omuntu akiraba obwongo obeera obutulugunya agamba kando ate n'abeera muli nga yeesimbye ng'omuti gwa masannyalaze
ayagala okuyisaamu omukono bw'akoona ku kando ate bwadde eno bw'ati kwegamba balinga bamwamba ekintu bakimwambaziza ku stage nga takimanyi ne bamuleetera kando ndowooza ayagala tulaga nti mukatuli kimulungi kande eno n'agenda ng'azipanga ezimu ziringa ezaagala okugwa. That dress looked like it has been in a lot of wars kubanga kando zinayimirira bweziti naye zigadde zabadde nga zeewunzise bwezi ekitegeeza baalukoona baagala yisaamu mikono bwe bati. How can you spend a lot of money on such a dress that takes away your comfort? Ate ne ku mutwe n'ateekako kando n'ayimba akayimba tasobola kutuusa nsingo bulungi bw'agira akazindaalo bw'ati abantu bayimba ali muli bw'ati. The most important thing is the performance. Kati twerabidde ennyimba ze yayimbe ku stage tuli ku lugoye lwa kando. It took away the limelight from the performance. Yes, it took away the limelight. Kati tuli ku kando tugamba kando egenda kuyiika kando egenda kumenyeka. Oli yakujjukiza nti siza ddala totya guma agenda kwata mu kando n'akakonako bw'ati nadde eno omuliro tegumwokyezza. The dress took away the limelight from the performance. Balina okukolera ekyambalo nga it gives you the freedom to perform. Kubanga tuba tuguze tiketi zaffe kulaba ng'oyimba naye buli wodda ku lugoye n'obeeraawo oyagala kasuka kukugulu tosobola kukasuka you are comfortable toteredde. Lwema yagenda tuleetawo n'olugoye olw'amataala aluteeseemu balubu ne bamala dakiika zaffe nga 12 balutereeza mbu lweyale bulungi ku stage. Izite lwakirensi neŋŋamba kati bwe lusootingiraawo aluteeka bwati masanyalaze ne lukuba omuyimbi waffe tuba tumusigazza. Bamala dakiika nga 10 tulinda omukyala atandika oluyimba bayanjuluza lugoye batulage balubu ayake. Niŋŋamba is this a fashion show? It is a performance show. Ekintu kyonna buli kyoyambala mugende mulabe Omumerika omuyita ndowooza Sia yabadde yakalaga face ye recently naye nga Sia ayambala wiigi bweti ne kampaka ku nnyindo tolaba na maaso ge naye nga Sia alinnya ku stage n'aperforming nga naye alaba atya akikuba naye nga bantu bangi bategedde Sia bwafaanana mu 2023 naye nga face ye baali tebagirabangako ayambala wiigi bwati neekoonera ddala eno olaba bulabi kiviiri eno eriyo white eno eriyo black abangi mumumanyi kiwiigi bakyawuzaamu bibiri naye nga tolaba maaso naye nga bw'alinnya ku stage n'akwata akazindaalo atambula stage nolowooza alaba gy'alaga ne wiigi ne tugiva nako we said wonderful performance. Yes, waliwo n'omulala ayambala ekibokisi bw'ati ku mutwe teeraganga naye face naye bw'ayizunga bw'ati ku stage oyinza olowooza alaga gy'alaga tayinza kulinnya ku bantu naye buli wobeera mu lugoye oyagala kukwata eno ate tokwatayo n'okoona ku bukando bwenna olinga oli ku bunkenke bw'oyimbayimba olinga gwe bateese mu kkomera no. That wasn't good at all. That wasn't good. So okenjagala especially abakazi bajanjawaza nnyo ate n'ekirala Abannayuganda abayimbi ebintu emuba nga temusobola bikola mubireke. Oyagala kuvaayo ng'ova mu bbanga bwoti okkirire kati ne bijjanga emiguwa tegyenkana olinga ayagala okugwa bwoti ate ne bakutereeza basika musike bwe bakwambusa oyagala okkirire nga Chris Brown tekijja kukola. Ojja kugwa lumu ojja kugwa okuyimba kukomaawo. Please yingirawo buyingizi bakuyise kwata akazindaalo baaka stage jangu oyimbe mbirabye nnyo ne mu movie industry omuntu ayagala kwakitinga nga Arnold Schwarzenegger ne muteeramu amasasi galinga binyaanyanya tutegeerawo nti si masasi. Movies as a reality. Movies are a reality. Yes, naye buli wozanya firimu ne tutegeera nti bazannyamu buzannyi ng'eyo manye ewedde kati n'abayimbi bwe batyo we bali omu baamuleetera mu bookisi lumu nga baali mu kusaatya baleeta bookisi namba nga bagisiiriza enateeta awo baleeta keesi y'omufu enateeta awo baleeta keesi y'omufu ne bagiyisa mu bantu keesi yali njeru ne bagiyisa mu bantu ne bagikata ku stage ne bagamba omuyimbi ate yafudde omuyimbi talina kulabika ng'atuuse ku stage omwana n'abikula ati gayi n'afubutukamu abantu ne babuna emiwabu n'ava mu bafu Undertaker. Yes, awo yali upcoming artist. Yes, ebintu ebimu mubireke
nalabye nga oba yabadde ayambuka oba akkirira Lady Jasmine ade bamwambusa yabadde akkirira naye ng'olaba obunkenke obuli ku miguwa alinga agenda okugwa alinga dde eno bwayuugayuuga neŋŋamba kikazi kyaffe bajja kisuula ekigo kinyirira we like her beauty more than her music sikubye nnyo yes yabadde atandika performance wayiseewo dakiika mbeka ng'atulaze ebisambi biriko butto anti obwongo bwo bwe bugendayo nga bwagala laba ebyo bintu anti era kyekyo bye njagala okulaba ate music we nkyamujjukira si kyamujjukira naye buli waalaga bw'ati ng'eno kijjawo ekiti ne kikkirirawe ba nga eweewo maama kyusaamu yes the highlight of Rema nze bandaga show ya Rema neŋŋamba ebirala byonna mubijjewo I liked when Rema is twerking yes abubuka wano for so long a time badde batumanyirira mbu tuli nnyo hambo Rema ali nnyo hambo omwana yabalaga bwaguuga yes oba yakagula akabina mwogere kye mwogera nze ndi tiimu Rema bansindikira kiripo eyo kane ngambe birala byonna mutwale twala this is the center of attraction Rema nakyuse ndulu we can't remember any other song gye yakuba tetuyinza bijjukira we still have the clip in our phones ngali kutwakinga yes na tukyusiza akabina bwati lugamba weeyo maama sunda sunda endulu abantu bebaagala mwali mutumanyira nnyo mbu Rema is too humble ate mulinda Juliana bwali tukyusizaamu awo n'anyeenya muligamba ki yes nezawi yabagamba nti tagala kwambala nkunamyo but bwasalawo okuzambala muliddawa mu abasajja muliddawa kati mwadda kwa azawi kati mbu yagula akabina azawi didn't buy ene kabina azawi ako ke kabina ka just nti enyambala yakyukamu Rema gwe bali bagamba na abamwitani omulala ne Vinka mbadde njogera ku Vinka mbwa akabina yakagula no Vinka ke kabina ke lwakuba bwe twamulabira ennyo ng'ayambala nnyo ovoro gwe wali okamanyi ovoro nali nkamanya uno gundi Vinka yayambala nnyo ovoro tezijjaayo nnyo ogundi abakyala babimanyi nali nkimanyi nti alinamu mulinda akazawe ng'akateese mu kagoye bwe kati anyway sazze wano kuwemula but the highlight of the show yeyo kibijjigiri yasinze simanyi oba kyekyo kati this is another proof nti abaana bano yadde bajerega ennyimba zaffe ffe abakadde abedda badda mu kisenge ne baziwuliriza Bobi Wine yabalangira mu luyimba olumu nti muddeyo ne muziwulira yadde mutujerega enno mu kamera yes where did Lady Jasmine think of kibijjigiri teyabaddeyo bayimbi balala abakadongo kamu naleka I think it was the team that thought outside the box yes naye nange omuyimbi ngana lwaki yamaze okukkiriza nti kibijjigiri azze ekitegeeza nyimba zaffe baziwulira okiraba so nabadde mu comment section team Lady Jasmine temunyiigira nze nalabye comment nga bagamba obuyimba sibumanyi nnyo naye kolabo zo nzijjukira yes abaana abo balina kye tuyita body power vis-a-vis music abaana abo bakitegeera Shiba ajjeko lumu ng'ayambadde yenna atukube show ya 1.5 hours ojja kulaba nga tutumya butumi yongeramu amazzi agookya mukimalwa sinnagoogerako naye nga kyekyo yongerayo amazzi agookya teekamu nga tetubiriiko mukuba enseke naye aliwo waatuuka n'agira bwati wicwi n'akakasuka nga tetumanyi na luyimba lwayimbu n'akyuka genda ku comedy store teri baana bakunamiddwa nga ba comedy store Shiba yaliyo naye enduulu za Shiba ng'akyuse bw'atunula bwati n'ayimba tutulaga okunama kuli ku comedy simulula store okunama olaba ne mukama waawe video zaakola ebikyala byateeka mu video wange agagga nawe si bangu abagagga sente we zimuyitirirako anoonyayo ebyokukola awo ebyekyana ekito yes ateeka obukyala mu video azannya busikiiti obwo n'ateekamu ekyana nga lwaki tomugambira ddala yeeyambule ekitegeeza gwe sikiiti z'omukulu tolaba sikiiti
olaba kyana anti byazannya tebiri mu makulu. Yes, center of attraction. Mukiyiga nnyo ekintu ekyo. Waliwo abayimbi nga tebasobola kuyimba kati gwe n'otuula nga tiimu ne mugamba what is a center of attraction. Alina kafeesi akanyirira mukube kyapambalaasi ne kopagaalo. Yes, yeyongera okushanana mumuteekemu n'obusavusavu wano obutintitinti bulight disco light si n'agira bw'ati. Waliwo omuyimbi awo sijja mwogera mujja kunyiigira. Oyo muyimbi ono gundi waliwo omuyimbi Chris Evans gwe yali yeesibyeko ebiseera ebyo kawala kanyirira. Tokoogera baana abo bakambwe nnyo ku mwana oyo. Manyi lwaki bakambwe? She's a good looking girl. Am I refuting that? I haven't refuted that. It's just mbadde nkugamba nti kanyirira bulungi. Yes. Kakuba music boy. Kakuba music, but the music is not as beautiful as her face. Yes, luyimba lwako ninira luno lumuze musimu yange siteeka mu luyimba lutawangala myaka 5. Munina muyaye luyimba lwako. Mbadde saagala bakategeere. Naye kalungi nnyo. Era obuli olukala bwoti nga kateeseeko kopagaalo kyapambalaasi no. Weewo. Mekaga mani fulumiza oluyimba tatufaayo nnyo. Yes, genda ku Instagram. Mulinda video. Genda ku Instagram. Ne yali dia Jasmine yabadde yakakola show. Genda ku katale yandikando. Yes, otekayo ebifaananyi byabwe. We have more photos of them than their music. Eyo ye power ya music. Naye bulina music akuba. Naye bogerengeranyo ebintu kyebukola ku Instagram. Ebifaananyi bye bagamba oli akubye abaana abakamire nze ngenda kudda mu bifaananyi. Bino kanguveemu. Baana abo banyumirwa nnyo emirimu gino. Kuba chuka weewunzike bannange kati yeeyo. Naye waliwo ekintu kye nalabye ku Lydia Jasmine ne neewuunya. Alina gospel song. Wagirabye? Gospel song. Abaana abo n'okwewombeeka azifu Mukama bamutegeera nnyo ne badda mu kamera. Bw'abeera ayimba gospel n'ateekako kiikabuuti kya kwaya. Alaga abantu nti ekyo kyekyambalo kyaki kya Katonda. N'abeera awo Mukama Yesu n'abeera awo katono nnyo ng'akutte lusinzi lubeere ya bbiya. Badda mu kyalo egaddako minati n'atukunamira shaki n'abeera bw'ati nakalabye. The challenge is I couldn't understand what was their intention with the gospel song and the transition to another secular song. Ogenze mu gospel song ne weebika enkunamyo n'oteekako ekyambalo kyoyagala otulowoozesa nti kya Mukama nnyo oba oliawo kyekikutwala ne mu ggulu nti olina okulabika mu maaso ga Katonda ng'oli bwewombeefu nnyo n'akiteekako ne bazaawo awo secular song ate teyasigadde mu kyambalo kyaffe ekya kkanisa ekya Yesu. Olaba kyebangambye nti ba stage managers oluusi simanyi oba balina abaana abo. Ogenze mu gospel song n'oteekako ekyambalo n'oteekako waliwo wano omwana gwe bayagala otwala mu kooti yayambalanga paapa oba nga bishop. Yes, kale nodda mu double bed mazongoto enkofiira yaffe ekyakuliko. Do you make any sense? Kibeera kikola amakulu. Osoose n'otulaga nti oyambadde kati ngenda mu gospel n'oteekako enkofiira ya paapa n'ogamba DJ double bed mazongoto n'osigala mu kyambalo kyaffe ekya paapa. Lutikko obeera ogenda giyitawa kuba kati kyaki egenda kuba Lydia Jasmine lwaki wasigadde mu kyambalo kyaffe. Yes, we don't mind you singing a gospel song in our outfit. Because you're representing. Yes, kyabadde kirungi okwebikkirira. Bandi badde bava ku stage baavuddeko n'ebyambalo byabwe lwaki wasigaddeko ng'ekyambalo kyaffe kyakirina olyoka otuyimbira ennyimba z'ensi nga kwekiri. So ebyo byebyo ebya Lydia Jasmine. The show was a success. Nga we wagambye. A very good success. Your last remarks as we are winding up. The Lydia Jasmine thing. The show.
tuwindinga nesho tugituusiza ku ntandikwa y'enkomerero y'enkomerero basiibule. waliwo ekintu ndowooza tetujja kyogererako wano mu maaso eyo ndabadde nakola vidiyo nga nkyogerako mu kanisa ya Kristo ezzeemu ensasagge bawanda muliro eno bawanda muliro bonna batunuulidde omubiri gwe gumu nabadde njagala kyogerako leero naye mbadde nkitunuulira nkyayongera okubyetegere omanye ebintu ebyo mubalaba abayaaya abo wali abamu balina bye bagusa abalala balina bye baliko and I've been following up so much side eri ntaniso gidawutinga ebituli bingi okusinziira ku bigenda maaso mu kooti nti alya tujja kudda lulala nabadde njagala okukyogerako naye nentunuulira mu future nenga omuliro gukyali mu maaso eyo a lot because I've been following up the court case has been there for some good months some good months and stuff is just unveiling day out day in olaba nti bingi ebyanveilinga buli kadde matrix ndowooza ze zasize n'okubamu omuliro abayaye ne bafuuka ng'engo ne baga katikati but I think that will be a story for another for now kyenyinza maybe okukyogerako we nalaba clip yoli onakyogerako n'amalako kati just kankyogere kino we nalaba clip yoli ng'asoma nti baŋŋamba nina ekiwundu ku bitundu byange ebyekyama oli n'akakasa nti yakyogera ate n'addamu n'akola vidiyo n'agamba tetwagamba nti ku bitundu bye byakyama waliwo we kiri awalala the mark wasooka n'okakasa nti kituufu alina ku paati eyo gy'ogamba kati ate weokola vidiyo n'ogamba nti kiri walala naye nga naye walawo otugamba tekiri neŋŋamba abasidika mbadde ne Benito olunaku olwaleero njagala kutegeeza ku urban bar enesangibwa Namuŋona opposite ne Orthodox Smallgate. Every day is a happening day, buli lunaku kiba kiggwa buggwe mukwano gwange. Rukia yabadde ku camera. Thank you.